Oluvannyuma lwa gavumenti okusalawo okuzzaawo entambula y'ennyonyi eya Uganda Airlines, enteekateeka eno egendera ddala bukwakku. Okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi, Igini Igundula bagenda kusooka kuddaabiriza bisaawe byonna ebimaze ebbanga nga tebikola. Kati omulimu gutwalwa okugaziya paakingi y'ennyonyi. Kuba paakingi z'ennyonyi we zinaasobola okupaakinga paakingi z'emmotoka abantu nga bazeeyo n'ekkubo erikujjaamu Arua mu tawuni okutuusa ku kisaawe Access Road nayo tugikolako. Twalwalwamuko ku pulojekiti eno kuba twali tetulina ttaka litumala ne tuba nga tulina kugula ettaka naye ekyo twakimaze n'abantu twabasasudde kati omulimu gutambula bukwakku. Ebisaawe bino mulimu ekyaluwa, Gulu, Kasese nga bino byakuddaabirizibwa bisobole okutuukana n'omutindo. Mu kiseera kino enteekateeka ez'okuzza ekisaawe ky'Entebbe obujja zigendera ddala mu maaso era nga mu kaweefube ono bamaze n'okufuna ekyuma ekyekennenya abantu n'emigugu mu kaweefube ow'okulwanisa ebiragalalagala awamu n'obutujju. Twamaliriza omulimu gw'okuteekamu kye tumanyi nga ekyuma ekiyamba okutambuza emigugu ng'okyali mu kisaawe mu kizimbe munda kuva lwe tukujja kwesanduuko yo kutuusa lweyingira mu nnyonyi waliwo oba nduyita olukoba oba belt olutambuza ensawo eyo ne lucekinga oba terina nsonga yonna munda mu bintu by'opakiddemu tejja kutuleetera buzibu ne lucekinga buzito ki ensawo bweriko. Ekyuma nikyo kyekimu ne kigisaako akabonero akalaga nti ensawo eno yagundi oba yagundi agenda ku kisaawe gundi oba gundi abuukidde mu airline gundi oba gundi. Ekisaawe eky'Entebbe kye kisaawe ky'ennyonyi ekisinga obunene mu Uganda ng'era kyazimbibwa ku mulembe gw'omugenzi Idi Amin Dada. Hairati Nakawesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.